Ngayamba de kujaka choguduka. Ngakuta ekisomo na. Ekisoma dayamba de jacket fere lugambo che kiri wano. Nenga moto kabazi gase ba. Uyo ngane musajja badduka ki. Okay, ekiri wano Luweero checkpoint esembayo. Checkpoint esembayo kutuuka oyingire Luweero. Ekiri wano ku checkpoint bulijjo we tuyita. Naye owa traffic ayimiriza owaloole eno gye mulaba bebamu kuba traffic wano betumanyi ku checkpoint eno bulijjo, naye bw'amuyimiriza owaloole n'ayimirira kyakoze n'atemako omutwe gwa traffic officer wano ku checkpoint yaffe wano ey'e Luweero. Bw'amaze okugumutemako n'akwata n'emmundu adduse n'agenda nayo. So bwe buzibu kaakati bwe tuyina wano checkpoint wano ya wano ng'oyingira e Luweero. Loole gye mulaba wano gwe omuliro gwe mulaba, ebbugu mulingi nnyo wano, sisobola na kuyisaawo emmotoka nga kyembadde ndowooza okukola because eyange ya petroli. Naye kino omusajja omutemu kyakoze sinnaba kumanya mawulire malala mangi nnyo gagenze mu maaso, naye nga akoze bubi nnyo. Atemyeko omutwe gwowa traffic n'amuggyako n'emmundu n'adduka n'omutwe. Mawulire genfunye wano. Kati ate bw'amaze ekyakabi kyakoze, akadomola kano ke mulaba wano wansi kabaddemu petroli kakumisizza emmotoka eno omuliro, era emmotoka weeri wano eri mu kuggwawo. Tetulina kya kukikolera, kino tekyetaaga na fire brigade, naye bino bye bikola bye tukyawa mu Uganda. Ekibira kyaffe kino bwe tunaamukwatako tujja kufuna ekyokukolebwa, naye katujja tukola security bulungi. Lindako omwami ono y'omu ku b'ekyalo ababeera kuno, naye bagamba balabidde ddala bulungi nnyo ekibaddewo. Emmotoka eno nga bagiyimiriza. Sebo mbulira emmotoka tubadde tuva eri ne tujja ng'emmotoka zino zipaakinze, oyo ne badde ejjako ki kaakati tugenza okulaba ng'omusajja ava eno bw'avudde eno emmotoka afubadde eringanga wano ng'omusirikale aliwali eri atuyimiriza n'ajja ng'omusajja ayambadde ng'alina ejjambiya n'amutemako bw'ati ejjambiya n'amuggyako emmundu. Kati naffe we tumulabe ne tudduka n'ajja n'ayiwa kuno emmotoka amafuta n'ajjamu ab'amafuta agajjeewa n'ayiwa kuno eno ku mmotoka kuno eno n'amawo gikoleza akabiriiti n'agenda n'asembereyo yaffe n'ajja yennyini abadde avuga n'amala olumaliriza n'adduka n'agenda eri mu kivu. Vayo kale oli ayitewo. Kale geega amawulire agaliwo.